Omuwala ayitibwa Sandra Nax eyayimba oluyimba kapati ng'ava mu Fangon Forest eya Alien Skin. Ate mulowooza tafulumizza butambi. Kigambibwa nti waliwo yafulumizza obutambi bw'ono omuwala nga yabuggye ku Snapchat. Obutambi bwe ng'ali bukunya ng'anyeenya agaliba enjole. Nze mbulabyeko masavu meereere. Kano masavu meereere bannange. Kale gwe neyandyetaze obbulaba. Sooka subscribing. Ekyewuunyisa omwana ono tatidde na kuswala ne yeeyogerera lwatu nti videos ze nti za Snapchat. Naye gwe sooka weebuuze ku Snapchat zaali zikolayo ki? Gwe otereka ku intaneti. Katugirabe video. Okusinziira nze wembulaba ezo video za Snapchat owulira zaali mu simu yange era nze yazeekwata era oba oziraba, but omuntu ali mu kunsharinga nkiwa wa Fangon oba mbadde naye close, oli yagenda mu simu yange n'abugjamu, oli yagenda mu Snapchat yange n'akola ki n'abugjamu cause video nzimanyi bulungi nnyo, naye oli yagenda mu Snapchat yange n'abugjamu gawunoga mutukwatako video oba editing biki n'akwata video n'azijjamu, but simanyi obaani naye nga nze nkimanyi alabika muntu andi close nga bambi kanyabo kasita bulimu filter. Ndowooza nammwe mumwewuliriddeko akkiriza nti zize, naye weebuuze ku Snapchat zaali zikolayo ki? Baana abawala mukyekoze. Temwerabira kusharinga na kusubscribinga.